Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwenyagadde mbalaga eddagala eryo liyitibwa Magunda wamu ne bwangu. Magunda yoyo w'obukoola obunene mukko ate buno w'obukoola obutini ennyo oyo ayitibwa bwangu. Eddagala eryo bw'oba oligasse wamu ebiseera ebisinga liba lijja kuyamba ku mwana oyo, omwana nga yaziŋŋama, naddala abaana abo abaziŋŋama nga baziŋŋamirwa mbeera. Mulimu omwana ayinza okuziŋŋama nga kivudde ku ndabirira, omwana omutwalo w'omuntu n'amuyisa mu mbeera etali nnungi n'afuna obuzibu obwo bw'okuziŋŋama. Ebiseera ebisinga abaana abo batereera bulungi nnyo, bw'obeera omufuddeko abeera asobola okuddawo bulungi nnyo. Abaana abo batera okufuna obuzibu obwo obw'okubeera nga tebakyasobola kutambula bulungi. Osobola omufunira ku ddagala eryo lye tuyita bwangu wamu n'omufunira ne Magunda. Olikola otya? Oligatta wamu Magunda ne bwangu obukoola n'obuyengera mu ngalo. Bw'oba obuyengedde mu ngalo, oba olina omuzigo omuganda osobola okugattamu n'obiyengera wamu n'onyigiramu omuzigo omuganda. Beera ng'omusiiga eddagala eryo mu nnyingo, omusiiga okutandikira mu kiwato okukkirira wansi mu bigere wansi okusingira ddala mu nnyingo omwo. Beera ng'osiigamu eddagala eryo, beera ng'okikola, omwana oyo abeera ajja kutereera bulungi nnyo. Eddagala eryo bwangu wamu ne Magunda liyamba nnyo abaana abo abatera okubeera nga balemeddwa okutambula, ng'okutambula kubasumbuwa, amagulu gakankana. Ebiseera ebisinga ekizibu ekyo kisobola okujja nga kivudde ku ndabirira y'omwana oyo. Bw'oba oyagala ddewo naddala mu nsonga eyo y'okutambula obulungi, beera ng'omufunira ku ddagala eryo. Beera ng'olimusiiga busiizi naddala mu nnyingo, ajja kuddawo atandike okutambula obulungi, amagulu gajja kutereera. Njagadde embeere nga ndibalaga ogatta bwangu n'ofuna ne Magunda wamu n'omuzigo omuganda. Magunda atera kumera mu mayinja, amera nnyo ewantu ewakalu. Magunda oyo wamu ne bwangu yamera wonna. Asobola okumera ewagimu, asobola okumera ow'olunnyu, ate asobola n'okumera mu mayinja. Oyo bwangu amera ne mu luggya lulimu amayinja ago ge basementinga naye emabbali. Bwangu amerawo nnyo. Mufune ate era n'ekyalamu abatera okukola emmumbwa. Bw'oba okoze emmumbwa y'omwana ey'okwesiiga abaana abalemeddwa okutambula, eddagala eryo kkulu nnyo n'oligatta mu mmumbwa eyo ey'okusiiga abaana abo mu magulu abalemeddwa okutambula. Ate era naawe omuzadde osobola okubeera n'omwana omuwere, omwana omuto, oyo omwana akula, n'olaba nga aluddewo okwavula, aluddewo okusimba, aluddewo okutambula okusimbula. Eddagala eryo kkulu nnyo era naawe osobola oddikola bw'otyo. Funa bwangu ne Magunda biyengere mu ngalo, gattamu akazigo, beera ng'osiimuula omwana oyo mu nnyingo, omwana oyo omuto aluddewo okutambula. Musiiga eddagala eryo okutandikira ddala mu kiwato, mu nnyingo, mu maviivi omwo paka wansi ku bugere. Musiiga eddagala eryo buli ku makya n'ekawungeezi, beera ng'okikola. Omwana oyo ajja kutandika okwavula oba okusimba bulungi nnyo. Olw'ensonga eddagala eryo ddungi nnyo ku baana abaluddewo okutambula. Njagadde n'ekyo mbeere nga nkibagattirako. Eddagala eryo ery'Amagunda era bw'oba okola ekyogero osaanidde okubeera ng'oliteekamu, era liba liyamba ku ekyo omwana oyo asobole okutambulira mu kadde akatuufu, asobole okwavulira mu kadde akatuufu. Eddagala ly'Amagunda mu kyogero ky'omwana omuwere beera ng'oliteekamu. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.